owekitiibwa Magambo tukyali mu kunyolwa naawe naye nga tulina ebibuuzo bingi nti mwasobodde okukwata awa bodaboda abakubye Sidi ne bamutta abantu abankuba bba wannammeere wali ayina yankuba enseera ku kamera mu public ne nammeere waako lwaki temubakwata mukwata basse bantu mulwanira nnyo abafu okusinga omulamu mulwanira nnyo abafu okusinga abalamu Sydney yesi yafudde bamuse Uganda Police mwasobodde okukola bu tricks okwefula aba bodaboda okwambala ebijaketi n'okwambala biki musobole okukwata aba bodaboda baseki befuze kwefula befuda aba boda ne bagenda ku boda ne bodaboda zaabwe ne batamba boda okusobola okunoonya oyo omusajja bamusenani nenya nende ina wano nange linya lina ne bamukwata oyo yabadde mu kiyero yennyini niyabadde namujoza bagwa kesisi naye evuddeyo ne yeetondera eggwanga kakati kambabuuze abankubira ku street nenkomayo nensimbayo ekitooke kibayita okusimbayo ekitooke we bali bayinaayina nga ne President Museveni ateekawo directive order n'agiwa BD Commander SFC BD we yagenda n'akola bibye mulwanira nnyo eddembe ly'omufu okusinga abalamu okupanishinga baliwo bawa Nammeere lwaki temumukwata Nammeere lwaki temumukwata Uganda Police are asking you tugambe nti kati mukola nnyo ku bano oba mulina mbe mukwata ne mbatakwata Uganda mwagigabanya tiwaliwo abaana b'abantu abalina okukola ku bikobero by'abantu abalala baleme kukwatibwa mulina be mwagisuubuza nti abo tebagambwa ko tebakwatibwa amateeka mwabagaga aki agatakola Uganda Police mwe bembuuza kuba wakitiibwa Magambo bino byatuukawo ewuwo ne bajja ne mu office ne balimba ne bakubuuzabuuza n'obawa bail gwe kennyini si peso yali kutte Nammeere gwe wennyini walagira directive bamute bamwe bail mwatadde bannayuganda okutuuka ku extent ewoolera bino mbyeyogerera akodigire ku pain gye nnina tujja kutuuka ku extent egamba nti gundi yankola bwati nawaba baagaana nagenda mu kooti baagaana banvudyabudya leka mpoolere awe tulaga kubanga kisoboka tewali kintu kyokola muntu kyatasobola kukola njagala okubuusa Uganda Police anakulira Uganda Police anakulira Uganda Police akulira side yewekitiibwa Magambo Nammeere yagenda ewa Magambo nabalagira ku CPS bamukwata muzeyi n'alagira directive order yennyini yagiwa omukyala nti Amongo ng'ali ku ssimu nga ndiko ne Kabanda ndiko ne basayidi ne bakomanda nga wekitiibwa nti Amongo agaana okukwata my sister no ne Kabanda oyo wa Piero iyo mwe mwagala obuyinza era Kabanda nakugamba I told you Honorable Kabanda nga mumfutya nk'omusango gwange nanta Amongo Katonda alina ebinene byankolera buli yamirira mu musango gwange n'agufutya nka Katonda alina bwagenda amukola naye poliisi yali kirabika nnyo oyo akulira poliisi yaani njagala kumanya linnya lye si Abasi byabagaba byakagaba njagala kumubuuza my question is omukulu adumira poliisi oba akulira poliisi mu Uganda n'akulira side owekitiibwa Magambo tubeebaza mwakute yakubye Sydney n'amutta yes that is a good work era tubawa credit eyankuba bba wa Nammeere ku streets za Kampala ng'ensi yonna eraba ne Nammeere waakwo bayinaayina babawadde ne bwa minisita badawulodinze n'ebirevu kati ndaba ayina ebirevu bo tebakwatibwa oba mukwata nnyo abassa abantu nga mwakwata Akero mwagala nnyo okulwanirira abafa okusinga okulwanirira abalamu mutaasa nnyo abafa okusinga abalamu nga mwasobodde okwambala jackets ebikooti bya pikipiki ne mwefula ba bodaboda ne mugenda mukwata wa boda eyakubye Sydney ekibaawo musajja abadde mu yero
kiki ekibagaana okukwata nammere ne bba ne bakifeesi baabwe nga bankuba ensi era aba ku street za Kampala bennyini balikodinga n'okulikodinga bo bennyini. Uganda erimu ebyana n'agaana oba Uganda erina abantu bemwagisuubuza baba batakwatibwako nga bo ne bazza emisango tebakwatibwako. Naffe tufune bwe twerwanako ffe abaana b'abanaku tusobola okufuna ennwana eyaffe tuwoolere mu mpolere endala. Ekyo ekibuzo kigenda eri Saidi Magambo gwe wawa Nammere Bell yali odayo Nantamongo nga ne directive ya president mugivuddeko. Muzayi ya directinga commander Bili SFC nawa directive number okwata Nammere ne bba ne bakifeesi banne ne musalawo ne mukola ebyammwe nga mwasobodde okukwata ya Sessidini. Singa Nafaluma ndi mukutte ne mugamba nti mulwanirira nnyo eddembe ly'abafu nti mukola nnyo kyemuga mwagala nnyo abafu okusinga abakyali abalamu. Musa kiwalinga emirambo okusinga abantu abalamu. Ndoza tumale kufa tufune eddembe kubanga ndabyeko ku bafu bangi n'emirundi namula bano bamugulira ekkeesa y'ebbeeyi ennyo naye nga yasulanga wali mu nsiri wali ezana mu mayoni. Ndeba abafu babawa security akero badde bamweta wano nga mutemu nga bamweta buli kitongole kyavayo nga kimuleeta mu kooti n'afuna n'erinnya mu ggwanga kati pali popular celeb. Ekyo kiraga ki nti abantu bakole ebikolobero mubawe security bakole amanya kuba abantu bangi banoonya amanya balaba eyambudde abaana abawala abakazi abakyala beyambula buli lunaku ne batobwerere bakole amanya. Abantu batte abantu mbawe security bakole amanya please. Uganda police, Uganda government mwenna bakuma abali mu security muleke kooti zikole be zirina okukola. Essaawa ya leero mu high court batuwa date netuuka ne batuwa date ne batuga bagenda tuwenda nakati batuwanga date paka kati high court tuwanga date ndala. What is it? Mulowooza obusungu abantu balina bagenda bomalira kwani? Abantu mubasindikiriza okukola ebikolobero nga bayita mu kuwoolera ng'oli agamba nange bwe naakola kino bwe ngenda okukakana. Temutusindikiriza kubanga era tusobola. Muliwo okufolowinga ensonga z'Abannayuganda nga bwe mweyamanga mulayira nga babawadde position. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.